Kitalo nkuba kye yavudde ku kizimbe n'agwa owe-13 azadde ebya Honorable Ssewanyana ne Ssegirinya bibi wabula ng'ate abadde akwana Baby Gloria akiguddeko ago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Kwaniriza nnyo omukwano gwange gye baliko gyonna gy'otussako engalo weebale nnyo okubeera ng'ate ontegeranga amatu entakira nange neewaayo okubeera nga nkuweereza amannya enzo Omumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo amawulire gonna gaba gagenze maaso ate mu ggwanga lyattu Uganda obalyawo n'amawanga agatwetolodde ku ba celebrities bo bonna. Butereevu obutakumalira budde ngenda kubeera ate ntandikirawo ate n'agandiise olunaku olwaleero era nga munnange entandise n'aga Honorable Ssewanyana saako ate munnange ne Honorable Ssegirinya era nga bano wetwogerera munange ebyabwe bibi ddala olw'ensonga nti emisango babongerako bwongezi fe abandisuubidde nti embeera egenda eterera wabula ate embeera ekola ki erabika egenda ebijja kinajjukirwa nti olwaleero babadde batwalibwa ate mu kkooti ey'e Masaka okusobola okubeera nga ate bakola statement n'okusobola okubavunaana egyo emisango gye baali babataddeko wabula ekisinzo twewuunyisa nti ate olutuuseeyo ababiri bano ate babongeddeko bongezi musango era ng'omusango gwe babongeddeko gwa butemu bagamba mbu baatemula omuntu awo ekiseka mu disitulikiti y'e Rengo so bannange abakulu bano twongere okubeera ng'ate tubasabira wabula ng'ate embeera leero gye balabikiddemu nga batwalibwa mu kkooti eyo ey'e Masaka ebadde tesanyusa n'akamu n'akeddagala babadde bawenyera nga beekwata ku bisenfu gamba bambi nga tebategerekeka basajja battu kirabika nti embeera gye balimu bambi si nnungi n'akamu n'akeddagala. Bannayuganda twongere okubeera nga tubassa mu ssaala abakulu bano basobole okubeera nga bambi bavaayo saako ate n'abalala be baasiba olw'ebyobufuzi bambi basobole okubeera nga batebwa kubanga balina zi famire ezibaagala okukamala. Eyo nga munnange nvuddeyo ate ye nkuba kyeyo abadde awangalira wali ate mu ggwanga erya Dubai bw'ati avudde ku kizimbe waggulu ku balkone bw'atyo ate n'agwa wansi. Tekimanyikiddwa oba ye yeekassa okuva waggulu oba yasirutuse busiritusi n'agwa naye abasinga bagamba nti kirabika omuwala ono yabadde agenderedde okwekasuka okuva ku balkoni eyo yeekubeewo wansi. Munnange ebikolwa bino ebyokubeera ng'abantu betta bisusse nnyo tetumanyi oba kiki naye nga banayenze nja kwongera okubeera ng'ate nkugamba nti mukwano gwange wenna mpuliriza okwetta tebangako best solution mu bizibu byonna by'olina tolowoozanga ku kwetta banaye naawe okimanyi bulungi bizibu bingi nnyo by'obaddemu kuva ng'okyali muto bingi nnyo ogenza obivuunuka kati gwe kyekikulowoozesa kyekyo ekizibu ekikuleetera okwetuga kyekisinga ebizibu byonna by'ozooyitamu oba kyekisinga ebizibu by'abantu abalala byonna bye balina. So nange mukwano gwange gwampuliriza kakibe ekizibu ki munnange tolowoozanga ku kigambo kwetta lowooza ku finding a solution. Ekizibu kyolabanga ekizibu ojjatuuka ekiseera ng'okinyumyanga lugero nti kale nange nayitako mweno embeera so tewaba embeera yonna ekuleetera okubeera nga te munnange olowooza ku ky'okuggyawo obulamu bwo nedda mikwano gyange wabula nga tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda guwummuze emirembe ate era bambi agulamuze ekisawo oba omanyi omuwala oyo osobola okubeera nga ate munnange otegeeza ku bantu be nti byebyo ebyatuuse ku muwala waabwe. Eyo nno munnange nga nvuddeyo ate gano nno mawano ddala ag'okubeera ng'omwana ow'emyaka 13 gyokka egy'obukulu bw'atyo no munnange akubyewo bebi munnange azadde nga w'omulaba ate mu kifaananyi awo wabula nga bino bizze lwaki bizze lwa kubeera nti abaana tebasoma babeera waka oba bizze lwa kubeera nti bugayaavu bw'abazadde. Nze nno ngenda kigamba nti kiri ku byombiriri both okubeera nga abaana tebakyasoma babeera waka bafuna obudde bungi nnyo ne benjeera ne badda mu bino ne badda mu biri ate n'okubeera ng'era n'abazadde abamu balagajjavu ate n'ekirala sigenda kissa ku baana kubeera nga tebasoma bokka n'abazadde wabula n'abaana nabo kennyini kubanga omwana osobola omukuuma n'omukuuma naye nga ye mwononefu ate era abaana naye baba basomera basiba boonooneka bulijjo so byonna bisoboka oba omwana asoma waba mwononefu era bajja kwonooneka omuzadde ne wamukuuma waba mwononefu era bajja kwonooneka so kati simanyi kituufu kikyaleetedde muwala ono sirina ensonga yonna gye ngenda kwerippako gamba nti eno wabula ng'ekyamazima nze ngenda just kukoowoola abazadde bongere okubeera nga ate babulirira abaana baabwe. Gino emyaka 13 mito nnyo okubeera ng'ono omwana ayingira mu nsonga z'okubeera ng'ataazaala okuyingira mu nsonga ate ez'obufumbo si kirungi n'akamu n'akeddagala banga munnange etumuyozaayoza okubeera nga yasobodde okubeera ng'ate bambi asumulukuka bulungi ddala. Eyo mukwano gwange nga nvuddeyo ate
tudda ku mwana muwala ono Baby Gloria ffenna gwe tumanyi obulungi oyo beautiful. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705839777 oba +97433818644 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Munnange wavuddeyo omuvubuka yeeyita Fahad Pro wali ate ku Facebook bw'atyo n'agenda postinga mwana muwala ono Baby Gloria nga waggulu awandiseeko obugambo obuseenenkerivu nga woobulaba awo waggulu. Munnange yawandiseeko ate obugambo obuseenenkerivu Kamala nga woobulaba waggulu awo ti my love letter to Baby Gloria Music era bw'atyo n'amutaaginga Dear Gloria, I love how you're so passionate. I admire your strong personality. Your presence lights up my world. I love listening to your music. Your laughter is the best sound I know. You are so compassionate. I just want to inform you that I love you more and it's growing deeper with each passing day. Yours faithfully, Fahad Pro, Uganda. Munange bw'ati ate we yagenze maaso n'okulabika ng'ate awaana mwana muwala ono mu ngeri y'okola ki y'okubeera nga munnange alaga amwagala era senga kibadde kisoboka bandibadde ate munange bakola ki bagenda mu maaso n'okulabika ng'ate bakikwasaganya. Munange ne Baby Gloria ate yakubuzeewo awo naye munange we yatuukidde era bw'atyo n'amuwandiikira nti ojja kuba bulungi era nga kino n'omwana omulenzi kyamudisappointinze nnyo Kamala simanyi kiki yabadde asuubira naye nga bannange tutegeere level zaffe tutegeere level zaffe bannayuganda naye nga munnange byebyo omusajja atu yakiguddeko ne zi disappointments ze wabula ngebyo munnange bibaawo tobeera guaranteed nti omuntu omukwana abajja kukkiriza nti oba omuntu gw'oyagala naye abajja kwagala no omuntu omukwana n'agana n'olaga nti omwagala ye ngalaga takwetaaga mwesonyiwa ate ogende maaso ate munnange n'obulamu bwawabulanga gegamo yegensobodde okubeera nga ate nkutuusako obudde buno bwennyini sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo ngenda kusaba kimu subscribe nga gw'atannaba like nga video eno commentinga ku kyonna ky'osobodde okubeera nga ate oyogerako abankumira takumira mpeera naye ate nga nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala kale n'olwekyo omukwano gwange toseetuka.